Kaakati omuwala gw'olaba mu katambi oyo abadde kadaama nga yagenda kukola Saudi Arabia, wabula yafiiridde ku kisaawe ng'akomawo Uganda. Yafiiridde ku kisaawe e Riyadh mu Saudi Arabia. Omuwala oyo bamuyita Fawzia. Fawzia yagenda e Saudi Arabia okukola, abadde amazeeyo omwezi gumu. Mu mwezi gumu ogwo gw'amazeeyo e Saudi Arabia yalwalirayo nga yakatuuka mu kiyumba kya mukama we gy'agenda okukola. Obulwadde obwali tebutegerekeka gye bwava bwamukuba ng'ali mu kiyumba akola mirimu gye. Bwe yatandika okulwala, bakama we baagezaako okumutwala mu ddwaliro. Okumutwala mu ddwaliro ne banoonya obulwadde obwali bumuluma bwabula. Baamukomyawo ewaka nga balowooza ye bamuwadde ku bujjanjabi obutonotono ayinza okutereera, wabula tekyasobose. Omuwala ono obulwadde bwe bunyiinyiitira, yakubirako ku maama we, amugamba, maama, ndi eno najja kukola naye nalwala, obulwadde obunnuma sibutegeera. Tugenze mu malwaliro, bakama bange bagezezzaako okuntwala mu malwaliro naye obulwadde tebabulaba. Nize ku ddagala bakoze biki, bampaddeko ku treatment zino eza bulijjo, ŋŋaanya okutereera. Maama manga mpulira mbadde saagala kudda Uganda. Ekisookera ddala nina omwana wange yeetaaga okuba nti alabirwa bulungi nnyo, taata w'omwana ali bibye. N'ekyokubiri maama, nava e Uganda nga nina amabanja. Nalina amabanja maama, njagala kusasula mabanja. Kwegamba mpulira sibitegeera, kati nzuno baagala kunkomyawo Uganda. Maama obulwadde bunnemeddeko, byonna byonna ng'abigamba maama we. Maama we yamugamba guma. Maama we yamugamba guma, ojja kutereera katukusabire. Mukazi wattu n'abeerayo mpola mpola, wabula obulwadde bwagaana. Obulwadde bwe bugaana, mukama we Omuwarabu bambi teyabadde muntu mubi, n'amugamba omanyi togenda kusobola kukola ng'oli mu mbeera bw'eti. Katukukusaliza ettiketi ey'ennyonyi odde e Uganda. Jjukira omuwala ono bwe yali agenda e Saudi Arabia yagendera mu kampani era nga yagendera mu mikono mituufu. Kampani ye gye yagenderamu terina buzibu, tebalina buzibu mu kino, kubanga Omuwarabu gw'abadde akolera buli kimu abadde akikozeeko, yamugulira tiketi ebadde erina okumuzza ne lwakuba yafiiridde ku kisaawe ng'akomawo Uganda. Kati omuwala ono boosi we bw'amaliriza okumugamba nti atogenda kusobola kukola katukuzza e Uganda, obulwadde bugaanye okutereera, omuwala ono yakkiriza Fawzia. Bwe yakkirizza ne bamupaakingira buli kimu, ne bamutegekera tiketi bagimugulidde, mukomyawo Uganda, buli kimu nga bakimaze okkikolako, ne bamuwerekera mpaka ku kisaawe e Riyadh. Atuuka ku kisaawe e Riyadh wabadde alina okulinnyira ajje e Uganda. Alisiko kale obulwadde bumulumira eno ewaka oba ajjanjabibwe ng'asinziirira eno ku kisaawe kwennyini kw'entebe, ku kisaawe kwennyini e Riyadh kwe yafiiridde. Munansonyiwa entebe, omanya nti entebe ya pooti yatukwata nnyo. Ku kisaawe e Riyadh mu Saudi Arabia gye yafiiridde ng'ali mu kulinnya nnyonyi akomawo Uganda. Ng'akomawo Uganda. Ekisinga okwewuunyisa, bwe yali agenda e Saudi Arabia eyo bazadde be teyabategeezaako. Maama we teyamugambako ne taata we teyamugambako, wabula baamanyi olwo atuuse, naye bwe yali agenda bali tebaagala asimbule agende. Bali tebaagala. Naye bw'amala okutuuka eno yatandika okwogerezeganya nabo ng'abalaga nti yajja kukola. Naye bali tebaagala atambule agende. So mukazi wattu bambi yafiiridde ku kisaawe ng'ali mu kukomawo. Yafudde akomawo Uganda. Obulwadde gye bwava oba babadde bulwadde ki tebwamusobozesezza kukola. Omwezi ogwo gw'amazeeyo e Saudi Arabia, naye ogwo omwezi gwonna gwonna agumazeeko ng'alwala bulwazi. Bamutwalako mu malwaliro, we bakola biki, byonna bigaanye. Mukazi wattu ne bagezaako okwagala okumukomyawo e Uganda ajje ene mu nsi ye gy'aba alwalira, gy'ababa bamujjanjabira, naye ate naye tasobodde kutuuka. Alabika ndowooza akaseera katuuse ng'omubiri gugonze. Omanyi Saudi Arabia ensi ezo tezimanyi kujjanjaba bulungi, simanyi lwaki. Kizibu nnyo omuntu ng'abadde enkuba kyeyo kati nga kadaama n'alwala n'ajjanjabwa eyo n'awona. Abawona munnange tetutera bawulira. Abasinga obulungi abalwalirayo bafiirayo. Oba amalwaliro g'eyo abasawo simanyi, oba emibiri gyaffe gye giba tekisobola ddagala lyeyo. Wakati olaba omutwe ne weegukuluma ng'oli Saudi Arabia,
n'ogenda mu ddwaliro ne bakuwa eddagala omutwe gusobola okugaana okuwona era omutwe okuwona omala kukozesa bino birala simanya cloves simanya galiki simanya biki ebyo ne wano e Uganda omutwe bwe gukuluma ng'ogenda ogula hedex ng'omira hedex ng'omutwe guwona naye amalwaliro geeyo oba abasawo sikitegeera naye ng'omuwala ono oba kadaama ono Fawzia abadde ava Buwenje abadde ava Jjinja abadde ava Buwenge ejjinja eyo Buwenge ejjinja eyo gy'abadde ava so bw'oba ng'omumanyi osobola okutegeeza ku famire ye essaawa zino bwe yamaze okufa ng'afiiridde ku kisaawe omulambo gwe baagukutte ne bagutwala mu ddwaliro mu Riyadi era kati essaawa zino guli mu ggwanika omulambo gwe guli mu ggwanika famire ye simanyi butya bwegenda kukola wabula mubategeeze amanyi omwana ono sosobola okutambuza vidiyo n'etuuka ku bantu be kubanga bo baasemba okumuwuliza nga mulamu baasemba okumuwuliza nga boogerezeganya naye nga mulwadde bwe baasemba okuwuliziganya n'omwana waabwe nga mulamu naye nga obulwadde bumubala embiriizi so mukazi wattu afudde akomawo Uganda afiiridde ku kisaawe kwennyini ng'agenda kulinnya nnyonyi akomawo kitalo nnyo kitalo ddala tewali kintu kisinga kuluma ng'ambeera bw'eti nga wagenda kukola ne weewuunya obulwadde obutamanyi gye bwava ne butandika okukumalako emirembe omuntu osobola okuba e Uganda ng'oli mulamu bulungi nnyo nga tolina yadde n'akakuluma naye n'ogamba nti akansenvula ekigere ŋŋende nnoonye ekkasente ebizibu ne byesomba obulwadde ne bwesomba bannange simanyi kiki kiri mu nsi omanyi Uganda eno gye tulimu abalutambulirako bayitirivu imagine n'omwezi gumu tasobole yadde n'okugola ogugumalako nti oba omwana wa maama we anywemu kasukaali oba omwana we anywemukko kasukaali nedda n'omwezi tasobodde kugumalako mukazi wattu afudde n'omwezi tagukoze ogwo omwezi gwagendeddemu mwalwalidde mwe mujjanjabire ne bigaana mwatambulidde okukomawo mwafiiridde byonna nga biri mwezi gumu afudde alina obulumi ng'alaajana bwe yatuuka e Saudi Arabia yakubira maama we essimu n'amugamba maama obulwadde bunnuma naye simanyi bulwadde ki buno obunnuma maama njagala kukola sirina ssente tetuli bulungi maama gw'olaba nze nina amabanja ebyo n'ebigambo yabadde abigamba maama we ng'akyali mulamu nina amabanja maama mukazi wattu ndowooza bwe yali akola ku bintu by'okugenda ebweru akasente yakeewola n'agamba abantu bamuwola kasente alibasasula ng'atuuse eno ng'akoze era ng'ekyansi ebaddewo abadde alina okukola gabadde mateeka wagenda e Saudi Arabia n'ofuna abantu abalungi okola akasente amabanja oba osobola okugasasula ofuna emitwalo 9 mulimu abafuna akakadde kamu 2 n'okudda waggulu oba olina osasula amabanja okitegeera naye laba obulwadde bwe bumugaanya okukola ne bumulemesa okukola okunoonya ssente okutereeza obulamu bwe mukazi wattu so mawulire si malungi mawulire mabi nnyo kadaama ono bambi bw'atyo bw'agenze Fawzia bw'oba ng'omumanyi osobola okuba nti ate oyongezaayo message sharinga vidiyo osobola okugitemamu n'ogisindikira abantu kwegamba bw'oba ng'omumanyi tegeeza ku bantu be bali Jjinja Buwenge oba oli mukwano gwe oli sisita we oli muganda we oli anti we mufu omwalo ono mufu katusabe tulabe oba kampani gye yatambuliramu banaasobola okuba nti ate bakwatagana n'abazadde balabike ng'ate bazza omwana ono e Uganda Omwarabu simanyi oba anaasobola okuba nti ate ebintu bino abibeeramu ebyokuba yambako okuzza omulambo kubanga ye ekintu yabadde yakivuddemu ng'omwana yamusaliza dda tiketi emukomyawo e Uganda abadde yakivuddemu musajja wattu ne mama ne baba nga bo baakivuddemu tebabadde bantu babi gyali bamujjanjabyeko obulwadde eyo gy'alwalidde Saudi
bamujjanjabyeko wabula tasobodde kuwona. Bamujjanjabyeko tiketi bagimusalizza wabula tasobodde kuwona. So mawulire si malungi, mawulire mabi nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa, amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Ate ne famire y'omugenzi naye tugisaba Omukama Katonda abagumize ddala. Kibi nnyo, kibi ddala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tanaba kuba nti ate otugattako, so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Mubeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.